the great Carol Littleton. I think it's safe to say that all of us are here because we have an abiding passion to create stories that will resonate in the human heart and soul. Okay, ekiro ekikeesezza leero mu ggwanga erya America, Robert Kyagulanyi Ssentamu awangudde awaadi. Wano mukwano gwaffe amanyiddwa nga Frank wasinzidde okumbuza ekibuuzo. Mubuulire awaadi mmeka firimu eno ze yaakawangula. Ne njagala mugaziyizeeko ekifaananyi era naŋŋamba Eddy Kenzo ayina waakyepima ku Bobi Wine. Kale ne ŋŋamba kamukubire picture muddizeeyoko katono ne mu BET Eddy Kenzo gy'ayina eyava mu ggwanga erya America. Ekibuuzo kyo sikitegedde bulungi ne kankyanukule nga bwe nkitegedde, then tusobole okuba nga tutegeera. Movie ya Bobi Wine eno egenze ekola wonders. Ekisinga okwewuunyisa nti eri mu nominations 15. Ekyo kyewuunyisiza ddala. Tugenda kuba nga tubitunuulirako. Amaziga meereere eri maka ga Hon.Nsereko Muhammad ebintu si birungi. Yaviiriddwako taata we. Enteekateeka zonna zifulumye nga bwe bigenda okutambula okuva mu ddwaliro mu kibuli n'ebirala byonna tugenda kuba nga tubitunuulira mu ngeri y'emu. Hon. Joel Ssennyonyi nakutegeezezaako nti yatuuziddwa bulungi nnyo mu bujjuvu enkya y'olunaku olwaleero. Ayogeddeko ne bannamawulire biki byabagambye bye tugenda okuba nga twogerako, byagenda okutandikirako n'ebyo byagenda okukola nga rope oba ali ku ludda oluwabula gavumenti mu ntebe ewabadde watudde Mathias Mpuuga. Mu kiseera kino yavunaanyizibwa. Jjukira gibeera emyaka ebiri. Kale nno 2.2 gy'emyaka 5 abantu 2 mu kifo. Mu ngeri y'emu NUP settings another record mu ggwanga Uganda olw'ensonga nti tekibadde kya bulijjo naddala ku bibiina ebiwabula gavumenti okubanga bisobola okuwanyisiganya obuyinza watali kusika muguwa. Kale nno congratulations for that. Tugenda kutandikirawo bingi tusobole okuba nga tubimanya era nga tubitegeera. Mbaanirizaako mwenna gye musinziira okuba nga mutugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajjime abeerawo okuba nga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo. Ngenda kusaba nga tetunnaba kuba nga tugenda wala wa video yaffe like mu ngeri y'emu eyakatwegattako nga gwe mulundi gwo gusoose okuba nga olaba channel eno. Genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga. Tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi w'edduwa. Ennamba y'essembyayo 711 munoonyeeko asobole okubeera nga kutaasa mu bizibu ebikusumbuwa tokaaluukana na nsi. Katutandikire wano. Ampuliriza. Olunaku olw'eggulo okusinziira ku Speaker wa Parliament amanyiddwa nga Anita Amongi yategeezezza nti ng'ennaku z'omwezi 31 Ssaabawandiisi w'ekibiina David Lewis Rubongoya yawandiikira Paalamenti y'eggwanga ng'agitegeeza ku nkyukakyuka ezaali zikoleddwa mu kibiina kya National Unity Platform. Mu nkyukakyuka zino baali bamutegeezezza nti bakyusizzaamu omukulu amanyiddwa nga Hon. Joel Ssennyonyi atekinze over oba bamukyusizza ne bamussa mu kifo bamugye ku kifo kye kya chairman wa Kosase. Bwe batyo ne bamutwala ne bamutuuza ku kifo kya rope awabadde watuula ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga era ne bategeeza nti Mpuuga bamugye mu kifo kye kyabadde alimu ekya rope mwabadde aweerereza okumuzza mu kifo ekya komishona ne John Baptist Nambeshe naye kwegamba obukulembeze nga bwali butambula twakitegeera nti abantu bangi abakyusibwa reshafe yakolebwa ku NUP mwagiraba wabula olunaku olwajjo yatuuziddwa. Nayagadde nnyo engeri speaker bulijjo speaker simanyi ebintu ebirina ensonga enkulu ennyo ng'abantu nga bawambiddwa akaalaamuuka bukalaamuusi but nalabye jjo speaker engeri gye yabadde ayogeramu ng'akwasa Joel Ssennyonyi obuyinza yabadde nnungi. Katono nnyo katulabe ku mbeera yabaddewo nga bakwasa Joel Ssennyonyi obuyinza. On 22nd December 2023, I received a communication from the Secretary General
of the National Unity Platform, NOP, Platform Party, about changes in the office bearers in opposition leadership in Parliament as follows. 1. Pursuant to Article 82A of the Constitution of the Republic of Uganda, 1995, Section 6B of Administration of Parliament Act, Honorable Joel B. Senyonyi, MP Nakawa West Constituency, is elected as a leader of opposition, replacing Honorable Mathias Mpuuga, MP of Nyendo, Mukugwe constituency, who is nominated as a backbench commissioner. 2. Honorable John Baptist Nambeshe, MP Manjia County, is appointed as the chief opposition whip. Honorable members, Section 6B of the Administration of Parliament Act stipulates that a leader of opposition in Parliament shall be elected by a party in opposition to government, having the greatest numerical strength in the Parliament, and the person elected leader of opposition shall take office upon formal announcement on the floor by the Speaker, not anybody else. I now take the opportunity, I want to take this opportunity to formally announce Honorable Joel Basekesi, B. Senyonyi, as a leader of opposition in Parliament. Honorable Senyonyi Joel, I want to congratulate you upon ascending to this position. It's a very high position, very, very high position. And I wish you a productive tenure of office as a leader of opposition. You're most welcome, and as government on this side and as a leadership of Parliament, you're now part of the leadership of Parliament. We will work together with you for the good of humanity. Okay, oyo ye speaker Anita Amongi. Njagala tubenga tuvaawo masaawo ngenda kuwa Joel Senyonyi atabuse ataamye olw'ensonga agambye nze sizze wano kubeera diplomat, sizze wano kubeera nti ndi muyivu, nzize wano kuweereza bannayuganda. Kino ekifo sizze kundabiramu bulungi, nzize kukoleramu bannayuganda kubanga be bampa omukisa singa tebannonda abannakawa nandibadde situuka wano. Kale nno mmwe abalowooza nti tugenda kukwata mpola mpola ensonga, ewaneetaagisa ekibuli tugenda teekawo kibuli, era ababuuliriddewo nga bukyali. Joel Senyonyi yetagenda kubeera wa because luzungu lungi nedda alabuliddewo. Kale njagala tusooke tuyite mu nsonga ya muganda wange eyambuzizza mukulu Frank. Kakati njagala tutunuulire wano His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu documentary baakagita, ne mu biseera nga baakagita eri mu nominations 15. Mu nomination 15 katusooke wa Eddy Kenzo. Eddy Kenzo ndowooza yali May, gwali mwezi gwa May 2015. Eddy Kenzo yawangula BET era yagiwangula ampuliriza ebiseera ebyo oba omwaka ogwo abantu abawangula oba kategole gye yawangula eyitibwa ebiseera ebyo yali nakati eyitibwa International Viewers Choice Award, International Viewers Choice Award yagiwangula. Ekyenjawulo nti eyawadi yali teriiyo, era 2015 we bagyongerera mu BET, 2015 we bagyongerera mu BET yali teriiyo, era first time yaayo kubeera nga bagireese Eddy Kenzo n'agiwangula. Era bwe mba nzijjukira abantu abaliwo mu biseera ebyo abasobola okuwangula ku mwaka ogwo, tujjukira nti omuwanguzi wa Best International Act Africa yali Stone Boy Munaggana,
then International Viewers Choice Award yali Eddy Kenzo muna Uganda. Then best female hip hop oba hip hop yali Nicki Minaj. Best male hip hop oba hip hop yali Kendrick Lamar. Then best male R&B stroke pop yali Kendrick Lamar. Then best female R&B stroke pop yali Beyonce. Then male best male R&B pop yali Chris Brown. Then abalala baliani best new actor yali Sam Smith. Ani omulala best international act UK yali Storms. Then best actor yali Telisa Howard mu kayimba kabwe kebayita Empire. Njagala eyo tuveeyo tujje ku Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Bobi Wine firimu ye eya Bobi Wine the People's President njagala ompulirize. Firimu eno eyongedde okukola ebyafaayo sintufe mu Uganda lwakuba tujagala olw'okuba ya president nedda mu nsi yonna. Awadi gyebadde yasembayo okuwangula wali emabega najja ne mbibategeeza yali Eagle Eye yagiwangula era najja ne mbagamba nti fe abaalonda muvi yaffe yawangula ne bagimukwasa gye buvuddeko awo. Wabula ekiro ekikesezza olunaku olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo abaddeyo wali mu ggwanga erya America mu Hollywood. Abadde mu Hollywood. Firimu eno ezzeemu okubeera nga ewangula. Yes, ezzeemu n'ewangula. Kyenjagala okuwa ekyenkizo gwambuuzizza. Eno movie oyinza obutagiteeka mu kaliba ya nnyimba za Eddy Kenzo. Dwaki? Ate n'ekirala Eddy Kenzo nti yawangula lumu BET newankubadde yafuna omukisa n'addamu nominations. Naye n'addamu ne bamunominatinga gye buvuddeko awo bataddangamu kuwangula. Kakati movie ya Bobi Wine gye tuwogerako gyoyagadde nkompeyalinga amazima gali nti eno movie nnene ogikompeyalinga n'ekya Eddy Kenzo even though ne Eddy Kenzo eyo great achievement yali Eddy Kenzo ne music industry oba music fraternity yaffe wano nti kinspiringa abaana abayimbi nti nabo basobola okukikola. Naye ate ku kya Bobi Wine kino kyo kiralamu kinene nnyo kigazi nga bwe ngendo kikuwa mu mukwano gwange nti gwe wenaagoberera njagala kino kitegeere nti movie ya Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo gy'oli mugeraageranye oba gy'oyagala ngeraageranye eri mu nominations 15 era nga ku nominations 15 yakawangula nominations 6 kubanga babadde babala 4 actually 5 babadde babala 4 naye waliwo eyawanguddwa gye batannaba kubeera nga bawandiika mu butongole. So ziri 5 ku movie emu. Movie gye tuwogerako erina nominations nga bwe nkugambye 15. Ekiri fane movie eno yakolebwa biseera bikaddeko si nnyo ndowooza yateebwa abasinga mugitegedde mu 2021 nga tuli mu campaign but yatandika way back ndowooza nga mu 2017 ng'akyali muyimbi awo ayingidde ebyobufuzi. So movie eno kyenjagala ogitegeereko kimu ezze ewangula era gyesembeeyo okuwangula mukwano gwange yene yabaddewo ekiro ekikesezza olunaku olwaleero newankubadde yeeyo gwe gy'otegedde katuyite mu firimu oba mu awards zezzeewangula. Wuliriza British Independent Film Awards movie ya Robert Kyagulanyi Ssentamu yanominatingibwa nga best feature documentary ne director waayo n'alondebwa mu ngeri y'emu. British Independent era documentary neddamu yalimu emirundi 2 nga banominatinze Moses Bwayo ne Christopher Sharp, John Batstick bano be baali emabega w'okutegeka firimu eno. Mu ngeri y'emu mu British era Paul Cleland nga editor naye ne bamunominatinga kitegeeza mu British Independent Film Awards yalimu emirundi 3. Tuveewaawo director Guild of the American Beach America USA nejja Moses Bwayo n'ekiddamu mu DGA Awards ne nominatingibwa. Ne tujja Hampton International Film Festival ne nominatingibwa nga documentary
nga documentary future. Yes, era Moses Bwayo yaliwo ne Christopher Sharp nga ba director. Independent Film Festival of Boston yaliwo bulungi nnyo. Audience Award Documentary Future ye ya Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ngeri yemu mu mwaka gwe gumu, era mu Audience Award Documentary Future yawangula categories 2. Yes, yawangula categories 2 eno film. So mu cinema eye hona yeno jenkugambye eri evuddeko tuyoke tujje kuwene yekire ekikeesezza leero. Cinema eye hona eno nalonda, eno saategeddeko kulonda kwaye nebo ewedde, naye eri eyasooka nalonda. Awaadi eno yagiwangula butereevu nnyo. Mu ngeri yemu cinema eye hona era yalimu emirundi 2: outstanding production Christopher Sharp ne John Bastick. Then cinema eye hona era ne baddamu ne bagironda outstanding debate, then Moses Bwayo ne Christopher Sharp. Doc Viva Film Festival movie ya Robert Kyagulanyi Ssentamu nayo yali nominated. Nominated 2 times. Then Hollywood Music in Media Awards kino kibe mu bufunze beera HMMA. Then eno documentary butereevu nnyo yawangula best original song. Okitegedde oluyimba luyitibwa Everything is Gonna Be Alright. Everything is Gonna Be Alright. Movie eno yawangula. Ne tujja One World International Human Rights. Yes, movie eno eri nominated. Ezo nno ze nkugamba ezimu zino zikyalina mu maaso. Okitegedde. Then einam eri mirundi 2. Critics Choice Documentary Award zino zuya ziwangula. Best First Documentary Future, Best Political Documentary zino zuya ziwangula. Kati tolina ngeri gyogenda comparingamu Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Eddy Kenzo. Bwe tubanga tugamba award ez'ensonga, kubanga mu bintu by'oba otunuulira Best Documentary Future ekyo yinza kiteeka ebbali, ne tugamba nti Best Political Documentary, yes, ne wano we bagambye ku Human Rights Documentary. Sebyo bikulu nnyo, ng'oggyeko music tumunyumirwa tumuzina tumubaala, naye waliwo kino ate ekikulu ennyo ekya Human Rights. Efirimu ya Bobi Wine etunuuliddwa mu biti bya njawulo, y'ensonga lwaki olaba ku buli pano eya firimu kweri n'ez'abasajja. Mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero abadde n'abantu ab'amaanyi Will Smith babaddewo, ndabyeko Arnold Schwarzenegger abaddewo, n'abazannyi abalala bangi, Kawooka mbalabyewo bonna ku firimu eyo ebaddewo ekiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Kale nno muganda wange gwambuzizza, I think tosobola comparinga lwakuba nti Bobi Wine wabifuna kizibu olwaleero gavumenti okuvaayo gavumenti n'ebirikogonizing, but of course ku international scene ne bannayuganda twongera okumanyika, okutegeerekeka n'okututunda ng'eggwanga. Okitegedde, even though ne Eddy Kenzo yakola kyasobola era tetukinyooma, but tosobola comparinga Eddy na Bobi Wine according ku movie eno n'akayimba kali. Movie eyogera nnyo naddala ku bulamu bw'abantu, oluyimba kusanyuka busanyusi. So njagadde nkimenyemenye bwe ntyo, kiyinza okuba nga kituttewo ku budde. Kale njagala kubeera nga naawe nvaawo. Mu ggwanga mulimu amawulire agatali malungi. Amawulire agatali malungi ge g'okuviibwako kwa taata wa Hon.Nsereko. Atuwuliriza enteekateeka zonna zafulumye, bigenda kutambula bitya, aziikibwa ddi, byonna enteekateeka zawedde, katuzifunekoko nga Hon.Nsereko Muhammad agezaako kubanga azitulambululira. Kale n'engeri biki ebyasse muzeeyi, bwavudde ku ki, abadde mulwadde tabadde mulwadde, byonna katubirabe. Yamujjuludde ku makya ga leero eva ekitugamba ekiro ekikeesa olwaleero ku ssaawa 7:10 zennyini. Yafunye cardiac arrest
ne bagezaako mukolako CPR negaana for quite a long time, about 2 hours. Of course, mu situation gye yabaddemu nga tetusobola kumutransferinga kuva Cold Kampala Hospital kumutwala walala wonna ng'abasinga intensive care units nga zijjudde naye ng'ate era olaba you cannot. So that's it. It's really it was his time of death. Yabadde waka. Actually nabadde naye. Enteekateeka z'okuziika ziri bwe ziti. Adde nzija mu parliament naye omutima ne. Alhaji tusoose kumusabira Cold Kampala n'agenda n'anaazibwa era waali wano kati ebugoloobi. Wajja kubaawo edduwa n'okusaba okw'enjawulo. Bwe tunaava wano enkya tugende tumusaalire ekibuli ku ssaawa 3. Era twebaza nnyo Mulangira mukwano gwe nnyo. Bino byenjogera Alhaji yabyogera mulamu. Oli mukwano gwe era abadde amulaba buli kiseera. Ate muntu we. Ati mbadde nsaba abantu mwenna gye muli. Newankubadde Alhaji mukwano gwammwe mwenna. You can come for burial. Naye guno omukolo gujja kulemberwamu Mulangira Dr. Kasim, Sheikh Kasim Mbuga. Ogw'okumusalira Sheikh Jamiru Mwongo we bali baseeka be yabasenga kadda tubaawo wano bulijjo. Ebigambo bye bya lwatu, excuse me. Naye nga ye Alhaji wa kusalirwa Kibuli, then tumutwale e Bulika, kyalo bakiyita Bulika. Nama mukono kumpi nnyo kyamira bw'oba wakava Nama wojjolo n'okyama left yawe Walusubi, the first turn on the left. It's just about 5-10 minutes from the main road. Okay, bwe tuba nga tuvuddeko eyo njagala kwebaza gwentambula naawe webale nnyo webalire ddala okuba ng'otwegesa amaaso n'otuwa n'obudde genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga. NUP kibiina kito mu by'obufuzi n'ekisajja kudde nnyo mu by'amagezi endowooza n'engeri gye kikolamu emirimu gyakyo. Oyinza okugamba nti ennyonyi ento enkulu ye yandibadde eyigiriza ento okubuuka ne kati NUP ento yeringa yeyigiriza ate NRM enkulu okubuuka. Lwaki nkugamba bwe nti engeri NUP gyekolamu ebintu byayo mu kiseera kitono ddala nnyo nga tumaze okufuna ekitebe weetadde amakana ne gamba gano ge maka gaffe ebyayogeza abantu abangi obwama. Tumaze okulaba mu kiseera kino nga bakoze reshuffle ebadde terabika mu bibiina birala n'ekyusa obukulembeze. Akabonero akamu kentunuulidde nnyo era Munnayuganda gwawagira NUP oteekeddwa okubeera n'essuubi mu kibiina kyo. Lwaki oteekeddwa okubeera n'essuubi? Olw'ensonga nti NUP eno erina ebintu byezimba bwe giba mirandira mirungi ng'ogyeko baakawawa enkwa ezirimu ezo ezigenda zibuukira ebibiina by'ebyobufuzi n'ebyenfuna. NUP ebadde ezimbye ebintu byayo. Ekisooka musingi ezimbidde ku baana bato. Bangi banyooma abaana abato naye abaana abato abo ebiseera ebisinga bajja baagala okukola, baagala okuprovinga nti we can do that. Okitegeera? Kati mu Uganda tulina obuzibu nti twagala abantu olwedde bamanyi. Abantu batandikira okukuba ebituli mu Bobi Wine nga azze okwesimba ku General Museveni apapye yandibadde alinda but mu kiseera kino yamutadde ku bunkenke. Joel Ssennyonyi ngaddira mu bigere Oweekitiibwa Mathias Mpuuga omuntu alina experience mu by'obufuzi. Abantu buli omu agamba Joel Ssennyonyi tajja kusobola, naye tajja kusobola ng'ate avudde wamwagaliza. Kitegeeza avuddewo bw'abanga akwagaliza asobola okukugayidinga era osobola omwebuuzako ku ebyo ebikusinzeeko. Ekinyumidde ku Joel Ssennyonyi agambye nti mbadde nga nfuna akadde kange nga siri bize eri mu kkosase n'enzigi eno n'endaba ebintu we bitambula nange n'entula n'embalaba. Kati experience gye nninawo bwe nnaayambibwako mukama wange abadde rope tujja kutambula. Ampuliriza, njagadde nnyo empanyisiganya y'ebigambo wakati wa Honorable Mpuuga, Oweekitiibwa Mathias Mpuuga ne Honorable Joel Ssennyonyi. Era ebigambo Joel Ssennyonyi byayogedde bibadde bikulu ddala kubanga abantu mu NUP babadde n'ebibuuzo. Ebibuuzo bye babadde nabyo nga babuuza nti Oweekitiibwa Mathias Mpuuga
ebintu abikwata ngeri ya luzungu nnyo oba oliawo nga n'abamu ebabuzaabuza kati Robert Kyagulanyi Ssentamu n'atula n'agamba nti no ekifo ekyo twetaaga omuntu asobola okubeeramu ng'asobola okwogererawo oluzungu weyiti necessary kyokka ate ng'asobola okuteekamu n'ekibuli era we kyetaagisizza ekibuli Honorable Mpuuga abadde takisobola. Lwaki abadde takisobola? Olw'ensonga obukulembeze bwe butandikira mu nkoba za mboga eri mu Buganda. Eri mu Buganda kasaba kuteekako tayito w'ekitiibwa waliwo by'oba tokyakola kyokka ng'ate mu gavumenti zaffe zino ezaaba musibira mu bbwa ebiseera ebisinga ziwulira muliro, ziwulira kwekalakaasa, ziwulira nsasagge oba ontegeera. So eggwanga oba NUP ekifo ekibadde yeetaaga omuntu asobola okukangula ku ddoboozi ne bawulira nga taliiko nti simanya wano bajja kundaba batya kati ndibwe nti Joel Ssennyonyi atuddewo. Mbadde njagala abantu bonna abawuliriza n'abo abali muwe Joel Ssennyonyi omukisa naye ate ne bwe muba temugumuwadde olwedde kati yalangiriddwa dda tewakyali kyakusalawo. Mbadde nsaba tulabe engeri n'ebigambo by'ayogedde. Mpuuga bw'abadde awaayo woofiisi eno bade njagala tuwulirize paati eno ennyumidde nnyo. Mpuuga ayogedde ebigambo nga bya kisajja kikulu ddala nga bya bukulembeze era nina ekintu ekinzijidde mutwe ne ŋŋamba nti tulebe oba oliawo tuba tukuritisayizinga tubeeko we tukoma at least tulinde omuntu oyo akoleyo muuvu emu enfu ne bwe tuba nga tukyali mu kuteebereza tuleme kumalira nnyo amaloboozi mabi eri abantu abatukulembera betugamba nti bwe balina otutwala mu nsi ensuubizi ate tuleme banyigiriza nnyo kubatuusa balowoozesa bye batalina kulowooza. So ebigambo ebyo n'Empuuga yabigamba Joel Ssennyonyi nga bamuwa ku NUP nti musapootinge Ssennyonyi mumusapootinge asobole okubeera nga ggusa ebyo bye mumutumye. Mulekeraawo temugeza ne mumuliisa by'ataalidde. Statement eyo nagibannyonnyola yali mpanvu. Njagala tulabe process nga weebadde olunaku olwaleero nga Honorable Mpuuga oba Oweekitiibwa Mathias Mpuuga akwasa rope omujja woofiisi endala. Nnyumiddwa nnyo engeri gye bakyusizaamu obuyinza ebigambo confidence gye balaze. Mukama Katonda abankuumire mbalekedde akatambi ako. For that, there's a place to ask calmly. There's a place to raise your voice when the demands you're making are taken lightly. You saw the Honorable Mpuuga raise his voice at some point. You know, when government was saying, look, this question of missing persons, we have responded to it, we have no further response. You said, but wait a minute, the people are still missing. What do you mean you have no further response? So there's a time for everything. There's a place to be a bit calm and look Nabanja in the face and say, can you give us Chibalama? And after a while, that voice will be a lot higher because we are not going to stop making the demands that are important. Bannaffe abaabuzibwawo tugibaddeko era nga tetugenda givaako kubanga abantu bano tebannalabika. We twaggalira paalamenti awo, paalamenti yayisa resolution ng'egamba nti kaakati wabeerewo okunoonyereza inquiry. Mariam Wangadde akulembera Uganda Human Rights Commission yajja mu meeting ne Speaker n'Oweekitiibwa Mpuuga. Ekyomukisa omubi yajja yekka era n'ategeezebwa nti si ggwe kakiiko okakulembera bukulembezi, twagala ojje n'akakiiko konna mulambirira bwako. Era nga ensonga eno tugenda giremererako ddala kubanga abantu bano bakyabuziddwawo. So yes, nga bwe tukwasaganya bino ebintu ebirala budget process gye tulimu kaakano n'ebirala bikulu kubanga emirimu gino girina okukwasaganyizibwa naye ate waliwo ez'essimba ennyo. Bw'oba oyisa budget abantu b'ogiyisiza bali mu mbeera ki, baliwa n'ensonga endala bwe zityo. So tugenda kwongezaamu giya ku nsonga eno ey'Abannayuganda abaabuzibwawo n'okubanja obwenkanya ku nsonga ez'enjawulo. I want to welcome the Honorable Odria. He's very smart in red. Please give him a seat. You're very welcome, Honorable. It's okay. It's okay. You're very welcome, sir.
ansanze mbivunula mu Luganda ate Oluganda lumanyi nnyo. I don't know if you found we were making headway. I was now translating what I'd said earlier. Ne tulina okumwegenderezamu kayinza okuba azze kusaba kifo kya Honorable Mpooge ekyowa commissioner. Eggulo ensonga eyo bwa commissioner yabadde agiriko nnyo. Anyway, ensonga ya yes okukomawo nti tunakola tutya okulaba nti ebifo byaffe ebyabaka baffe tubisigaza. Munnaye tetwagala just kusigaza bifo byaffe, twagala kutwala buyinza bukulembeze mu ggwanga lino. Kye tuliko tetwagala kubeera mu opposition lubeerera. Era bannayuganda tujja sigala nga tubawaako sampu nti munnange ensonga zino tuzisobolera ddala, gavumenti sobola ogikwasaganya. So n'olwekyo twagala gavumenti. Twagala ki? Tetwagala kutunnyonnyola, twagala buyinza. Tetwagala kintu kirala kyonna. Twagala buyinza. Ali yabuuziza ku mukyala Mariam Wangadya agamba nti ensonga y'abantu bano ababuzibwawo nsonga ya kiwaani nga bwe nagambye ninza omukisa nsinkanemuko Mariam Wangadya ono njagala mutegeere naye ng'omuntu tegeera obuzibu bw'ayitamu ye nga ye naki kubanga oluusi abantu obalaba nga boogera ebintu ebitakwatagana ayinza okuba nga munnanga ayina ebimusumbuwa nga ye ebimu yabyogerako kubanga yagamba nti ne meeting ze ez'akakiiko kakulembera azitya abeeramu omu ne bakomishona abamu nga balina zipisito kakati ayinza okuba nga ayina trauma ye ng'omuntu nga yeetaaga oba kuddaabiriza kuba kati olaba nti ali mu kutya n'ebyayogera tebitegeerekeka oba yeetaaga kubudaabuda oba ki naye katumusabire ekyomukisa omulungi ne mu lipoota yaabwe gye baafulumya era bakkiriza nti abantu bano baabuzibwawo be bataayogerako nga tebaakola kimala okusima okutegeera ensonga zino mu buziba bwazo. Ensonga y'ekifo kya Honorable Zaake ekintu kino kyatandika mu Parliament eri era nga opposition baasalawo nti wabeerewo Deputy Chief Opposition Whip nti newankubadde yes kiyinza obutabeera mu mateeka aga Parliament naye waliwo obuvunaanyizibwa bw'oteekawo bukuyambe okwasaganya emirimu egy'enjawulo. So bannaffe ekifo kino baakiteekawo era naffe ne tugamba nti tukyetaagira ddala okutikkula Chief Opposition Whip waffe emirimu oba obuvunaanyizibwa obumu. So yes kiyinza obutabeera mu constitution oba ki naye kyateekebwawo okuyamba okuddukanya emirimu egy'enjawulo era nga ffe tukimanyi ng'eno nga ffe ab'opposition era nga tukitwala nga kifo kya nkizo nnyo era oba oli awo ne gye tulaga tuyinza okuteekawo obuvunaanyizibwa obulala ku nsonga ez'enjawulo nti kaakati gundi tuyambe ku kino okutambuza emirimu gyaffe. Teopista yabuuziza ku babaka oba oli awo abalinamu embaliga. Abantu bano bakulembeze ate bantu bakulu. So sigenda kubanga ntambula ne thermometer buli ku makya nchekinge nti kaakati oba mu odometer oba stability meter oba ki nti kaakati okyali red, blue, green oba mutandise okuyingira mu kayero. Ekyomukisa omulungi nti weetuli era tujja kwasaganya obuvunaanyizibwa bwaffe. Ate bannayuganda njagala kubagumya munnange temutyanga oli bw'avaayo n'agamba nti kaakati bino ebintu oba bya struggle oba byaki mbivuddemu nze ntuuse gye mbadde ndaga mu nsi ensuubize. It is okay, si kyekisoose okubeerawo. Baminisita abamu abali mu kabineti ya Mwai Museveni abamu baali mu opposition naye baagenda ensonga eziruma bannayuganda zaasigalawo era bannayuganda basigala ku mulamwa. Ne bwe bukya ffenna nga abakulembeze ku sayidi eno ntusaze eddiiro obukulembeze obujja munnange bujja kwesobolayo kubanga ensonga eziruma bannayuganda tezinnavaawo. Ronald yayogedde ku Western Uganda. I think I responded in English. Kale nyinza nokiddamu nti yes ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo oba oli awo amawulire tegatuukayo bulungi wabeerawo blockages ez'enjawulo naye tujja sigala nga tukola ekisoboka okutuukayo. Njagala okwebaza Oweekitiibwa Mpuuga abadde batalaaga eggwanga era nga bannayuganda balaba nti naye sooka oleke eddwaliro eryo erininga ekiyumba ky'enkoko liri mu Uganda naye nga ate munnaye liri mu Uganda. So abantu balina osigala nga bategeera biki ebigenda mu maaso mu bitundu ebirala. Ekisembayo enkola oba eyampolampola oba ey'okukwasa amaanyi ekibuli mu njogera yaffe mu toolbox gye nnina mulimu tools nyingi era nja zisowolangayo we kyetaagisa. Waliwo akaseera
ak'okutuula nga bwe tusobola okutuula mu paalamenti ne tuwayamuko ne tubuuza ebibuuzo, era nga wajja beerawo akaseera ako nga ntunula Nabbanja ow'ekitiibwa mu maaso mugambe nti naye kaakati omanyi Kibalama mutuwe mu ngeri enzikakkamu bw'etyo, naye era watuuka ekiseera eddoboozi nja kulyongeza lifuukire eddala lya mwanguka, kubanga oluusi abantu bano ensonga ze twogerako bazitwala nga za kubalaatiramu nga za kusaaga. So yes, wajja beerawo ekiseera nga tuli bakkakkamu, naye wajja kubeerawo ekiseera twongeze amaloboozi ku lw'ensonga ezo eziruma bannayuganda. Mwebale nnyo. I'm a newlywed, I should say, a new bride. I'm Gole. I'm not going to say much. First of all, I want to thank my elder sister and my good friend Joyce Bagala for the good job. I commend her, and I know all of you know she has done well, and she's, I must say, the best. The shoes are really big for me to fit in, but I know I'll fit in because I know she's going to support me. She's a good sister of mine. I want to thank the outgoing LOP. You have done us wonders, and we have learned a lot from you. I must say, I think I am what I am at this point thanks to this gentleman, because he has taken me through a lot. I want to welcome the new LOP, Mr. Right Honorable Joel Senyonyi. Forgive me, I am his captain in volleyball, so I was my leader of opposition now, the Right Honorable Joel Senyonyi. We have hope and faith in you, and we believe you have come at the right time to serve Ugandans. I want to also congratulate the outgoing members of cabinet and the incoming for the work well done. Thank you so much. The press, my new friends now. I am not your boss. I must say I'm your workmate now. I wish we work as a team for the better of this group and for Ugandans at large. I know, like I said, it may not be so easy, but there's nothing as easy as, no, there's nothing difficult. Everything is easy once you put yourself into it, and once you work as a team. Please, let us work as a team to make sure this cabinet gets to where it has to get to. Thank you so much. May God bless you. Apparently, I am a bit disabled, but not unable. Yes. I may not be able to do some of those things you think I may do. I may not run, but in a few weeks I'll be up and running, and I hope we shall be able to work hand in hand. Thank you so much. God bless you. God bless Uganda, and God bless Robert Kyagulanyi Ssentamu.